Munyafu Uganda Bannansi bakozesa ebintu ebyenjawulo okwewummuzaamu awamu n'okuyisaamu obubaka obw'enjawulo. Buno babuweereza abantu ab'enjawulo omuli ne gavumenti eziba mu buyinza akadde ako. Muno mulimu ennyimba, emizannyo, ebitontome n'ebirala. Abawandiisi b'emizannyo bakozesa nabo ng'omukisa okulambika enneeyisa ya bannansi awamu n'okubakubira ttooci mu biseera eby'omu maaso. Si kye kyokka waba n'okulaga ennyiike abantu abawansi oba abakulemberwa gye batambuliramu. Mu buufu obwo tusobodde okukyalako ku National Theatre ng'enjo tusangidde omuzannyo Abassa n'Abassa nga guno gwawandiikibwa Omugave Christopher Mukiibi nga yakazibwako erinnya ery'omulogo wa stage. Omuntu bw'abatunulira bali abasajja alowooza ffe nawe tuli n'atakimanya nti mulimu ebimpeneku namudamukwena omwenzi kale mukimanyiira mukama Katonda era namukiikaaatakula muzinga namukale bayiza nakugamba tetwesembereza omwenzi naye abasajja bakulu simanyi kyaikyondigeerwa Omuzannyo guno gulaga enneeyisa y'abantu abatali bamu be tuwangaala nabo omuli ab'emikwano abatuludde era nga bakulaganira ddala abaatuuka ku ssa ery'okwagala bawala baabwe era nga bano baali bawangaalira ku nnyumba ze zimu. Wabula abakyala be baawasa be babagwamu mu nneeyisa oluvannyuma lw'oluvuuvumo n'olugambo okubuna ekyalo kyonna. Omuzannyo gwagenda okuggwa ng'abakyala babaleseewo era ne baviira ebinene byawanga. Okusinziira ku muwandiisi agamba nti omuzannyo guno yaguwandiika emyaka egisoba 40 emabega wabula nga gutuuka n'omulembe oguliko nga bw'ayongera okunnyonnyola. Emizannyo gyali mingi nnyo ekijjanga giwanduka tusigalamu emizannyo ebiri gyokka enkaaga n'enkaaga n'Abassa n'Abassa. Kwekanga munnange enkaaga n'enkaaga naye wanduse omuzannyo gusinga gwasinga mu bazannyi gusinga mu sikuti yange yali nnungi nnyo kuba nagiwandiisa magezi kyemba mulaba nti omuzannyo gw'76 tuguzizza mu 1922 nga gutuukana n'omulembe guno oguliwo. Omugave Christopher Mukiibi mu kisaawe kya Katemba tayisibwamu maaso olw'ebbanga ly'amaze mu kyo ng'ono ye Munnayuganda owookubiri eyalaga Bannayuganda emizannyo ku National Theatre nga yakaggulwawo nga y'omu ku abo abaadibya emizannyo gy'abazungu mu theatre. Era alaze ebimu ku biteekeddwa okussibwako essira ng'omuntu awandiika omuzannyo omulungi. Ubo wandika omuzannyo oteekwa okumanya oteekemu ebisanyusa, oteekemu ebiyigiriza, oteekemu ebyewuunyisa, oteekemu n'eggwanga lyo lyennyini mw'oluli. Kugakyo obalaba nti bwe tugenza okuzza omuzannyo guno Abassa n'Abassa tutunudde butunuzi tuvuga nti naye layini eyo tugikwokeremu. Togusala busazi okwokeremu kati tuteekemu kino, tuteekemu kiri, tuteekemu kino gutuukane n'omulembe kati gwe tuliko abaana abavubuka n'abawala abavubuka bali okubategeera kibalabye. N'olwekyo omuzannyo guno Abassa n'Abassa Abassa n'Abassa tebasiŋŋana mpaka. Omuzannyo guno Abassa n'Abassa guzannyiddwa akadde kano ng'abazannyi beesibye obuwero obuddugavu ku mikono era Mukiibi annyonnyodde ku lwaki kikoleddwa. Wandiika omuzannyo ebizinga by'essese n'awandiika obutiko n'awandiika ekitangala mu nzikiza omugavu endukwa n'emirala mingi nnyo nga nagyo gisomesa abantu bannange kitalo nnyo kitalo ddala olw'okufiirwa munnafu oyo era tuzannye ku stage tetwandizannye naye twasaze tuga nti katumukungubagire netusiba obuwero buno obuddugavu ku mikono ffenna era tulaza abantu nga kwekungubaga kwaffe olw'okubanga tusobola kusazaamu muzannyo twali bwatwalanga dda. Mu buufu obw'okuzza Bannansi mu theatre omwogezi wa National Theatre Musita Robert agamba nti bakola ekisoboka okwagazisa Bannansi emizannyo gy'oku stage era nabo batandise okwaniza tekinologiya aliwo akadde kano. Ina content ya stage ne content ya online. By online abaana streaming ebintu byabwe abamu babi recordinga wetwogera kati waliwo n'ekibanda express by MTN. Kakati nga kyetugezaako okukolagana ne bannaffe bano bakadde baffe
kuba interesting embracing the new technology era nga ekigendera mu bino nti twagala content waabwe aleme kubeera nga abeera bezi ku stage naye nga content waabwe omuntu yonna gyali asobola okuba nga mu accessinga how nga creating platforms for them. Abasabi nabo mu Kiibi abawadde amagezi. Naye nze mu Uganda nasalawo kusaba Katonda ebintu bina era byentambuliramu. Nsaba obulamu natadde emikono gwetu waggulu ekibatu nengati Mukama mpa obulamu mpa omukisa mpa emirembe ompa essanyu era abinkoledde ndabwedi obusanyufu kati ndi mulamu nina emirembe kwegamba sikusaba motoka ebikati musanyu n'omukisa ebyo abimpeeramu buweezi naye Katonda akuwa obulamu n'akuwa omukisa kuba omukisa kikulu n'akuwa emirembe n'essanyu tulabani kati n'essanyu gy'oli wani nsanzeewa se Katonda tampangaziza. Christopher Mukiibi alina emyaka 83 egy'obukulu. Mu muzannyo gwe gumu n'ekyokusaba olulimi olutongole olw'eggwanga nakyo tekirekeddwayo. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.